Amooti kyensooka okusaba kwolwo olunaku sholo eriyo bannange. Amooti jangu. Amooti jangu obeerewo ku shoyo. Ogenda kubeerawo? Ayinza okujja ku ssaawa 6 n'abuuza abange sheeri luddawa. Amooti musanze nansana mbadde nzija. Okubidde amasimu liitiiti musanze nansana mujjaamu kati nga yali eri wabbali apaakinze. Nemukubira engombe agamba muzee tugenda ku press conference yo nambuuza eriwa. Ng'erikuuma nga kamala okusooka otwala amatooke waka nkomewoye kali naddula ndowooza n'alyoka akola ki n'alyoka ajja. Senyuka TV esemanga 13 kuuma show grounds ekuleetedde emyaka 25 egy'Amooti. Amooti Omubalanguzi gwe bayitanga bugiwugi agenda kukyamula emyaka 25 gy'amaze mu kisaawe w'omutunuulire ye yennyini komedi anti n'entamigo komedi eyamutandikawo wano mu ggwanga emirengo saa 12 nga giggulwawo okuyingira emitwalo 5 VIP emitwalo 10 emmeeza y'abantu 8 miliyoni 3 ate platinum tebo ya miliyoni 5. Gula tiketi yo ku next ticket app oba ku website oba ku 0779 880 339 biteedwamu sente Uganda Manufacturers Association, Simba Automotives, Senyuka TV, bitegekeddwa Cyclone Event. Ground TV, 100% entertainment. Abadde mulaba nga twagezaako okuba nga tunoonya akasente okujjanjaba comedians baffe omuli Bobby Brown akola ne Niro saako ne Cold Chew owa Cruise University bazanya ne Nakayima. So lunaku olwaleero ku makya batubikidde nti avudde mulamu bw'ensi. Tusikiremu katini omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamu ekisa. Tujja sigala nga tubaye bigenda mu maaso kusanyuka toviirako ddala. Twebaza bannamawulire abaza olunaku olwaleero era twongera okubebaza bali okuwagira industry eno. Lwaki tudde wansi legend yagambye nga Amooti n'agamba bulijjo press conference bakola mu ggwanga muno batuula ku ntebe. Ye n'agamba ye nga ye ayagala atuule wansi. Ne kapeti eno teyandibaddewo naye twagambye Amooti kkiriza bannayuganda bajja lowooza nti owadde weekwasa nti akkiriza tekewo kapeti otuuleko oleme kubeera ku ground ngowa ground media. So netusalawo mu mbeera eyo olunaku lwali twagala bategeeza show 25 years of Amooti emyaka 25 egya comedy mu Uganda. Ono gwe twogerako ye legend wa comedy y'omu ku basikiriza okuyingira comedy mu ggwanga. Naye nga tanaba kwogera tulinawo bannaffe mikwano gyaffe abaana abato n'abakulu bato balina okujja naye munnabe manyi embeera nga bigombaga industry eguddemu nnabe. So abamu tubasindise eri baye nga batwasanya. Njagala tuyite side eno tusooke okuzeeko era atubuulire lwaki agambye ku Amooti ye ejja kufiirawo nga 13 December tulegenda okubeera wabonyewo twagala bategeeza abantu bagamba wafunda ka Amooti banaye twogereko eri bannamawulire twalage ekifo tugenda okubeera bamenye nti wanene bulungi. So agenda kuba bategeeza ku nsonga eyo. Kanyanirize omukulu Ivan okuva mu Tumbeetu Mary Heart Comedy naye asooke ayogereko ab'oluyongono. Bannange Amooti kyensooka okusaba kwolwo olunaku sholo eriyo bannange. Amooti jangu. Amooti jangu obeerewo ku shoyo. Ogenda kubeerawo? Ayinza okujja ku ssaawa 6 n'abuuza abange sheeri luddawa. Amooti musanze nansana mbadde nzija. Okubidde amasimu liitiiti musanze nansana mujjaamu kati nga yali eri wabbali apaakinze. Nemukubira engombe agamba muzee tugenda ku press conference yo nambuuza eriwa. Ng'erikuuma nga kamala okusooka otwala amatooke waka nkomewoye kali naddula ndowooza n'alyoka akola ki n'alyoka ajja. But ladies and gentlemen, those who support Amooti, those who have seen Amooti from beginning from scratch, waliwo abantu abadde nga mumulabyeko okuva lwe yatandika tetwamulabako we yatandikira mumulabyeko. I'm telling you the truth. Twakula ne tumusanga nti omugazi anyakobe. I'm telling you. Abantu bamulabyeko ab'emyaka gye mugamba nti wano Amooti yatandika tumulaba ng'akyali buggiwuggi ng'akyalina muyimbi biki n'ebyo bingi bannange. It's the only show we have that day. What for young children, abavubuka,
abakulu mujje tuwagira Amooti. Nze kwa Amooti ngenda kufiirawo, reason being he has been such a good inspiration to us ng'abavubuka abatandise comedy dance. Tumugireko ebintu bingi nnyo, persistency, obutanyigira mu byabufuzi ebiteetaagisa ki nazanya comedy we ng'ali clean n'ebirala bingi nnyo. Buli ntajja namawulire n'abasanyusa, buli ggulire n'omulabamu ng'ali okay, ng'ali happy. So we are here to support you. Jajja Amooti. Tumbeetu babagadde nnyo. Kati wano side wano tulinawo munnaffe Sami. Bali Sami and Shower. Naye Sami okuva mu top 10 comedians. Top 10 alimba. Ng'Amooti ali waggulu. Top 10. Mukama yeebazibwa abooluganda. Amanya Sami from Sami and Shower top 10 comedians from 1 to number 10. Ng'Amooti oyo yateye wanjawulo nnyo okuba nti yakulira ffenna mu Uganda. Olunaku olwaleero tuli press conference ya gwe tuyita taata waffe mu comedy abadde ekyokulabirako gye tuli era atwagadde nnyo. Bangi babadde babuuza lwaki mweyita top 10 comedians. Twali awo comedy store, twali tuva ku show, Amooti najja n'agamba Sami and Shower, you are the top 10 comedians. That's why tugamba tuli ba top. So ladies and gentlemen, tubayita mwena mujje ku show tubeerewo tuwagire Amooti kubanga byakoze bannange si byakunyumyako wano nti nje nyumye byonna byakoze. So akoze bingi nnyo, so tubasaba mwena mujje tubeerewo. Thank you. Njagala kwebaza Sanyuka TV kubanga tuli live. Wuma ndowooza mulaba tiya drops za Uganda Manufacturers Association. Bwe twajja na Amooti Wuma nga yo nga tuzze okubanga tubooking ekifo venue otugenda okukolera comedy. Okubira ddala wa Idi gye twagenda tumusinkana Madamu Kelea, Mr. Faizo batugamba Amooti legend. Era ne bagamba nti okubanga akoze n'asanyusa bannayuganda emyaka 25 tugenda muwa venue nga munnaffe okulaga nti celebrating amu naye emyaka 25 gy'amaze ng'asanyusa bannayuganda. Era twagala okwebaza Uganda Manufacturers Association okubanga beewadde Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Shower from top 10. Ngira ensonga lwaki ngenda kujja oba nfiirawo ku Amooti enaku z'omwezi 17 December. Sami and Shower we try tunoonya collaborations. Biri binasigenda biddamu ebyokuba nti Amooti abadde ebbanga lyonna lyonna twatuukirako ba comedians bangi gwagala okukolako naye ofune ku masannyalaze. Naye Amooti ye musajja mu industry omukubira bukubizi simu in case oyina idea yo neweebeera nga yandibadde nga tesaana akugamba soko kire ku office wano nalukolongo wendi jangu tubigatte wadde agatushooting lwawo kumeka papa gwangamba simanye agamba agubadde agatukolerwa kumeka enchawe muli tukole kwegamba ali free isali kwa comedians abalala winzo munonyako nomuga banko mbadde njatukole muna atandika kakati ate inolaba manager kakati okitegedde. So Amooti is a welcoming father era abadde batugoberera tulina sikiti zaffe tuzanye ezannakayiza Amooti ngazi taata wange mwezo sikiti. So my father Amooti, I love you so much from the bottom of my head and diaspora. Me and my team shall come support because you have been a living thing in abundance. What? So we shall come, all of my people, my children watching from South Africa, America, and some parts of Atlantic Ocean. Let us come on that 13th of December. We support the legend of Amooti. Thank you so much. Tears of joy. Shower owa Sami and Shower top 10 comedians ngero omukulu ne batuma amanya. Bannayuganda yonna gye muli tulina bannaffe aba next ticket. Bagenda kubanga ticket za Amooti ziri katale. Osobola okudownloadinga app ya next ticket n'obanga ofuna ku simu yo oba ogende ku website yaabwe www.nextticket.com n'obanga osobola ofuna ticket yo $5,000, $10,000, meza ya $3 ne $5. Era twagala amakampani ag'enjawulo mujje muwagira Amooti myaka 25 wasinga kumwe mukuze mulaba Amooti mukadde mulaba Amooti buli kimu n'abaana bazze mubalaga Amooti kuba kati ate akuba ennyimba okuvira ddala ku bato
paka eno abakulu ow'olubina lusidiiku then ne wali n'akaabaana awo akaliwo awo akaabaana kubera kutambulira apaasa so tubeereyo bannayuganda tuwagira Amooti twagala mwenna mujje kyegenda kuba yakabi nnyo mu bitiibwa ebingi ennyo ate tiketi zigenda kuzitula mu bitundu ebyenjawulo okuva olwaleero paka Desemba zijja kuba zitambula mu bitundu ebyenjawulo era kampite munnaffe Edi Kigere omuyimbi ate era azanyamu Daniel Amala production aludde n'Amooti ebbanga ndowooza tunamala ey'Amooti tuddeko Edi Kigere tewayibako na Bobi Wine wayimba naye wali backup wali mu video ya Chameleone naye emyaka gyo tugitankana sooka obibuuze kuva namawulire Oluganda Mukama yeebazibwe nnyo olw'ekintu ekigenda okubaawo. Nsooka neebaza bannamawulire mwenna mwebali kuwamu kuyimirira naffe ebbanga lyonna. Ndi musanyufu nnyo olwa sheeno lwa nsonga aba artist ba comedians badde bajja ba celebrating ekintu ekifaanaganako bwe kityo ne ku Amooti kibadde tekinnabaawo. Guno gwe gusoose ate nga industry agibaddemu ebbanga. So nkubiriza buli omu gy'ali mujje tuwagira Amooti ennaku z'omwezi 13 Desemba nga tumuselebratinga ku byakoledde industry okutwaliza wamu. Ebyange byo tebiba bingi. So munnayuganda banaye mujje tuwagire Amooti yessaawa gy'ayogereko eri bannamawulire bategeeza nti nga 13 Desemba olunaku twaluminyuusizza lubeere lwa Amooti yekka. Muwagire abali ebweru abali mu Uganda abali mu diaspora mwenna ng'oyagala kuwagira Amooti namba weeri agitubako oba awuliriza WhatsApp namba oba nga basobola okubaako abantu ebbanga ddene oyinza okuba oli eyo bayagala kugwira kuleeda oyinza okuba oli oyagala kugwira nnyonyi twalabyeku wano nama obuyinza atambulemu alambulage kiri kyokikuba satu mwenda 0779 oba obuze ku WhatsApp oba message wajja kutugira nga cyangwa mu biba bye cyangwa yagala jyewo amwagire wajjawo mu nyumba wenda ekibundo neyaza omukulu Kaleera wa Cyclone omukuba tesitesi b'ekintu kino. Nebaza bannamawulire bonna abasobodde okujja olwaleero. Nebaza abacomedians amiriri nabo olunaku lwaleero. Ate era kitalo nnyo nnyo ddala eky'omwana waffe okuva mu Praise University. Bibaawo era nsaba famire n'ab'enganda bine mikwano gye bagume ennanya ekkubo ate omwoyo gwe Mukama agyamuzikisa. Olwaleero eno egwagita testing press conference wagayogga comedy alimba tebiriiyo tekisoboka biki naye olunaku lwaleero lwaki mbayise bannamawulire mukakasa abantu nti ddala kituufu eno show egenda kubeerayo 25 years of Amooti. 25 years of Amooti abakulu abagenyi abalala abakulu bakyatuuka. Nga tusobera nazo zimutabukidde. Bannamawulire ndio waliwo ekintu kimu kino kye bayita emitwe gy'amawulire emikulu. Amen. Sikati omukulu Kapaapaali ne Sandi Kasooto nabo batuuse nabo bonna bannyo Amalula production. Sheeno teri ku Amooti yekka, show eri ku bacomedians bonna. Tumaze naye emyaka 20
kyetwatandika kyali kirala. So bannamawulire mwenna nsanyusa nnyo 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 saagala kwogera bungilayo mugenda okwagala okuwulira mubeeradde ojjakuakonference buuza bwenayo mwagala naye namanyire gubadde gwakubalaga kifo namanya bigenda bawa nti wali alina kamera yamungooba tabbu nti zizuuminga n'okuzuuminga nti nengeri gyenzizeemu mbadde simanyi nti mubadde munziko naye era waliwo omuyaaye mummwe ankutte paka lwentuuse yandika wiriwiri so omukulu bannaye kapapa itanako kasooto katusoke kapapa aliruza akasendinga 13 ogenda kubaawo. Mbalamusizaako mwenna mwenna abakyala n'abasajja nenamusako ne ku bato bannange kola olunaku lwennyini ng'ennaku z'omwezi 13 Desemba ono w'omwaka 2014 tugenda kubeera mu show ya Amooti Omubalanguzi ng'ajjaguza emyaka 25 gy'amaze mu nsiike ya comedy, mu nsiike ya industry ya comedy, era nga kwolwo olunaku bagenda gavumenti ng'erumyuse wabula erukuze nga lunaku lwa kujaguliza kwa Amooti. Comedy wa Amooti yesitaza nti era mwana nakiba muntu mukulu onapenna atagatta era temerekayo abaana kwolwo olunaku mujje nange mwana munnaabo ngenda baayo era nga tugenda basanyusa nnyo nga nnyoma production ya Amooti Omubalanguzi. Musajja mujje mumuyirewo omubiri mujje tubeere naye ye mwetefutefu tusanyuka era tukoze rihaaso eziwererako ddala ate nga tukyakola twagala kola olunaku lutuuke nga ddala emmere ekulibwa ng'eyidde gamaani kyekyo kyennyini nnyini. Ne mwana munnamwe mumulabye abagambye lwakuba nti ye mwana munnamwe alinamu ebirevu byamukeera ebirevu bya kika ebituufu tebinnamera so kitegeeza ekika kye balina ebirevu bingi twagala kasooto naye ayogerekereza na Uganda akola abakyala bajje bagire mukyala mwami wa mukyala wa munnaabwe dadde masebe munyanyawo nesimye okulaba namwe mwesimye obuntunuulira mapaapaali lekera awo osala ebigambo ebinene ng'oli ogenda kuwunyira n'ennaku z'omwezi kyo tennaggwa ng'ogamba 2014 2024 essewo abalungi amanya Sandi Kasooto owanyu Amala Production mbakoola nga 13 Desemba showgrounds mujje tusanyuke tunyumirwe tuyimbe tuseke ne mu audience mujja vaamu abamanyi comedy Band Motel, Moonlight Band Motel, Salama Road, abamanyi Moonlight ewa mukulu paatu nawo tiketamu zigenda kubaawo so abe Salama Road namalirizawo so tutwagala next kubaako miliyoni 3 miliyoni 5 namoja kugira basi kumulate ko kwa mwingi gabanya abisiwa ddala oba osobola okuba ku 0.59 njaga tufune ebimu Ogundi Kasooto alina nayo
Here. I know we are very sorry we have organized this press conference which is in Tuntu. It is in Tuntu. Mukasana k'Tuntu. Naye tugenda kulambula ekifo kino mpolampola tubalage. So, Ono sponsor. So as you can see, we are still moving. People, abantu bade bambanamule bade bagamba tubafunye tukutuku oba boda boda tulambule ekifo kinene ddala ddala nga bw'okiraba. Ensaawa zino ndowooza wano waliwo stage onokola stage ejja kubeera ndowooza wano. Stage ya boda ani agamba stage ya boda stage eya performance. Abaana abato nabo balina ekifo kyabwe kapaapaali omanyi wonooteeka bato banno. Abantu abakulu bonna kutuula wano. Tulinawo n'emmotoka twagitegese weeri ey'okusinikeesa omuntu singa abaasese n'azirika. Ambulance Tuzaakedde dda. n'eya funeral service. Singa oseka n'ofa ne